Oluvannyuma lw'okukwatibwa n'aggalirwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde, ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Martin Ssejjemba yaleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 okuwulira omusango gwe, era wano omulamuzi n'alagira addizibwe mu kkomera okutuusa olwaleero lwabaddewo okuwa ensala y'omusango gwa muggulwako akakiiko aka ofiisi ya pulezidenti akalwanyisa obuli bw'enguzi ka State House Anti-Corruption Unit. Kati olwaleero bannakibiina ki NUP bakedde kwewa ku kkooti Empigi okuwulira ensala y'omusango guno. Kyokka olw'okuba beeyiye mu bungi, poliisi ewaliriziddwa okuyiwa abasajja baayo okukakasa nti embeera tetabanguka, kkooti esobole okutambula n'okuggwa obulungi. Nga teziri busa ku ssaawa nga zikunuukiriza okuwera 6 ez'omu ttuntu, Ssejjemba atuusiddwa ku kkooti wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Mu kuyingira kkooti, Ssejjemba abadde awera nga bw'atatidde embeera yonna, era nga si waakuggyibwa ku mulamwa olw'abyayisa ebisangosango ebijweteke. Amazima gabeera mazima obudde bwonna, tujja kugumiikiriza, tujja gafuna. Omuwabi wa gavumenti Jacqueline Chesimira ategeezezza nga bakyalina okunoonyereza okutannaggwa, kale nga beetaagayo akadde bamalirize. Kyokka nategeezezza omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno Joan Kate Archer ng'omuvunaanwa bw'atagwanidde kweyimirirwa olw'okuba nti talina bisaanyizo ate nga balina n'okutya nti yandibulawo. Bannamateeka ba Ssejjemba kye bawakanyizza. Naye omuntu gwe twogerako omukulembeze wa disitulikiti kati omuntu ali ku levo eyo toyinza gamba nti agenda kudduka adduke wa. Bategeezezza ng'omusango guno omuntu waabwe bw'ataaguzza, kale nga mwetegefu okuguwoza okutuuka lwe gunaasalibwa nga teyeebulankanyizza. Ne baba nga baleeta bujulizi leero nga buggwayo bwonna lumu twagala gusalwe kukole ki kuggwe erinnya lye libeere cleared. Era omuwabi wa gavumenti awakanyizza ekya Hillary Kiyaga, omu ku bajulizi ba Ssejjemba okuba omubaka wa palamenti, mbukale nga tayinza kuba bujulizi mu kkooti ku musango guno. Kibadde kya nsonyi nnyo era kibadde kyennyamiza state omulamba akolera Empigi mu constituency y'omubaka okusituka n'agamba nti omubaka si mubaka wa palamenti. Wano omulamuzi alagidde Ssejjemba okuziba mu kkomera okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno olwo nga lwanaawa ensala ye. Kyokka wano Ssejjemba aweereddwa omukisa okubaako kyayogera, ategeezezza omulamuzi nga bw'ayisibwa mu mbeera enzibu mu kkomera ekigo gy'ali, n'asaba bakisoboka ayimbulwe. Embeera ekigo kiramusinti obulamu bwange si bulungi ate nga mazima ddala yakusobola okubeeringa kkooti. Oluvannyuma omulamuzi Archer yejjuludde n'asalawo Ssejjemba adde mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Ssejjemba ng'addizibwayo mu kkomera akalatidde abawagizi be okwewala okutittira n'okuggwaamu amaanyi singa babeera basanze okusoomoozebwa kwonna. Saagala mutye temubaako na kye mutya. Bo bannamateeka ba Ssejjemba balaze obwennyamivu olwa kkooti okwongezayo ensala yaayo ku musango gw'omuntu waabwe. Andisuubidde nti kale kkooti yandituwaddemu essaawa nga 2 n'ekomawo neyo ensala yaayo. Tekinnamanyika oba kkooti eneesala eggweye ku nsonga eno mu bbanga erya wiiki emu ly'ewadde Ssejjemba.